konteyina yange nja gizimba wendibanga njagalidde kubanga ebiremesa abantu okuzimba oba ziba ssente kati kizibu kyange ekyo ate nazibba bubi ezazimba ebyasooka twabadde tucelebratinga jo juzi nti batuwadde kapolote gayaza kati gocelebratinga ddi omukolo gwo gwa ddi nga tuyingira kalina oba naawe olina byetegesaawo oba gwe bino biraba ng'ebyabuli celebratinga tekirimu nina emboozi gyenyumya ennaku zino esesa n'okusesa nina ettaka ebbombo sirimanyi buuza ambasada basiba bangamba tuligenda ddi neggulo yaŋŋambire naye tugende tulambula ettaka libbombo ettaka eryo naligula mu covid yagenda ogisasula ali wa booda alindagirira mukwano gwange babitaddeewo tukola naye ku bukedde kati emyaka giri 6 negayira jangu olaba ettaka sigendangayo waligula togendanga naye sigendangayo kati zaliwo ebintu ebitambuguta bwebambewo ngiba bino wabimanyi ngiba kati ate ngiba ngekyo nkivaako naye nga sisobola kuba mpewo kuba ebiwandiiko mbirina ate era musajja wange oyo mwesiga wange yakikwasaganya bwati oganye omukazi akukulaakulanya oba bw'avaayo mu kamera agamba aze nagamba suna beni tukulakulane tugule ki omukazi omutuufu gwoyagala oyagala abeera atya suuna omukazi omutuufu yaani gwetaaga nze siwasa ndi mu ttiimu y'agashumba katonda wange era siwasangako towasangako era tewegomba kuwasa era toliwasa mbeera egenda mu maaso kikigo ekikusikiriza okuwasa okugamba kakati nsinziira kuno okuwasa buli lukya abakazi bakola ebintu ebigenda mu maaso n'okukanga emitima gy'abasajja okuwasa kati nga ntandikirawa toliwasa sirina appetite ewasa kubanga nginoonya sigiraba nange naaliwadde enjagala naye twagala kunoonya twagala kusooka tufune ebintu ebitusikiriza sinakifuna eva nekibuuzo bwebaka kibolina ebyabavubuka abato abavubuka abato mukole nnyo ate tubeere beesigwa ebiseera ebisinga nawokeera yenna ava muntu kutandika kubuusabuusa mu nkola y'emirimu gyo ate bw'obanga olina akantu kokofunyeewo omusajja abeera musajja omusajja gwolina okukolerera omukazi bw'otuukanga ekiseera ng'owulira oyagala kuwasa naye nga embeera yo yeetaagamu okusooka okukusondera bireke tonnatuuka oli mukwepambalika ku bintu byotanasobola bw'owuliranga ng'oli mu makaago ng'okedde ng'oyagala kubaako yadde akayungu ok'ozimba naye nga olina okusooka okufuna assistance okuva eri omukazi kireke mpaka bwonaafuna obusobozi obukyekolera ng'oli wekka manya nti no weepambalika mu bintu byotakola ki bw'owuliranga ng'oyagala okwanjula ng'okwanjula okwo olina okusooka okuperereza omukazi naye abeeko kaaleeta mwanjule manya nti wayingirira ebintu byotategeera omukazi bakolerera mukolerere buli kintu kyonna omukazi alina kusanga kiwedde ngubuulira pulotoka entuufu egenda okuwoomesa amakaago omukazi bakolerera mukolerere abakyala bibeera bimuli mukama katonda abiwa abaami n'olwensonga omwami olina okukeera ku makya n'otetenkanyiza omukyala ewabanga omukyala akola akasente akake kakole ku bizibu bye nabeewaabwe tokkiriza mukazi yadde eggula kikopo yadde ejjiiku mu nju oba owulira ng'oyagala emirembe okitegeera musajja gwe bwe bwobubaka bwedi mu kuwa abavubuka bw'obanga owuliranga emmandwa ekugamba mbu wasa ng'okimanyi nti buli kintu kyonna olina okukikola okyekolerere nga ggwe bw'otuuka ng'owuliranga ebintu by'okola mbu weetaagako assistance y'omukazi banange mami olinamu awo ebiri oginyogerereko wano tuweze etaano tugule ekijiiko ng'omanya nti toli musajja kimala omusajja ekimala olinda n'ogula ekintu ng'oli wekka okitegeera obanga tonnatuuka kukisobola ebintu by'okuwasa biveeko n'ekirala olubeerabeera lw'okwesigasiga buli gw'olabye tebibeera birungi nawulidde abantu bakupushinga okukola konsati gye bayita akayiringo mu lukanyala ekyo ekivulu okirinamu mu birowoozo byo ekyo ekivulu ekyo
taito yakyo gyempakanya naye nga kyo weekiri naye nga kyo gyekiri nga taito siye ogenda kiyita otya taito yakyo gyempakanya kivulunja kukifunira erinnya abawagizi bange embeera eyatuusewo bagisanyukidde ne bagamba tukwewezaweza muganda waffe okuba nga watuuse nkomerero y'obwenkanya bulijjo bwolaajanira mazima galwayo bubi kaseera katuuka ne gavaayo nga bwemwabirabye mukama katonda yakola yabisandaganga bwalabye olwensonga mubeera efaanaganako bwetyo bawazigizi bange bagambye nti nno basanyufu era mukusanyuka ne bansaba ekivulo nagava ku makutano naye bansabye ekirala era ne baŋŋamba kyalibadde kirungi n'okitolawo na ku Easter Monday kyenakoze nga nange nkiwagira kyanoonya linnya gye tugenda okutuma ekivulu ekyo tetunalifuna naye nga venue twagifunye tugenda kikolera ku jogizi ebulenga wali we twakoleranga tugenda kubeera ne JJ events tubeere ne Caritas sound abantu bajje tukube endongo tugenda kwokya embuzi tugenda kwokya ente namba aba infotrust bagimpadde n'embuzi ne Chusi yampadde embizi Sweden Sejirinya abo yali agenda kufa yagamba abantu nti babanga afudde bagambanga fight hard ebigambo wali mu kuziika maamawo wamugamba bwatuuka waggulu kyabasooka okukolako mu kaseera ako obwanguzi bwajjira tulowooze nti nebigambo bagamba maamawo byeyakoledde ddala bwe yatuuse mu ggulu obwangu bwatuuse mu sipiidi ey'ekitalo era twamaze ffe omulangira mu lubulu w'abeesiimi era tugamba ndi mukyala Katonda omutuukirivu tusaabire nga twamwongeddeko era tukimanyi nti kakati ye muntu ayanguye enteekateeka kubanga ebbanga lyonna nalibaddewo nga mulamu nga ngenda n'ebimunyumizaamu neyenyamira n'asaba busabisaala owekulanga naye yeezinze ng'akutunuulya mwana wange wagitofaayo buli kimu kirubira ekintu ekirimu ekikyo kiba kikyo ne Mukama abaala batofaayo nga byaŋŋamba era teri kintu kyalinga kiruma maama ku bintu byaffe bino byagendanga mu maaso okubeera nga bankubiranga amasimu ag'ebintu byebyetaaga nga ndi naye awo abammanja bankubiranga amasimu musajja w'amategula oyo yali anzise yali anzise yali mugonvu ng'agaleeta naye asajali mugonvu ng'agaleeta nebegamala okulinnyako gati n'atabuka nga akuba essimu kati nga bamanyi okukubira amasimu bwe kati agafaana gatyo nga nine maama nanga mwana wange kintu kino omusajja ngaakulibula ne mugamba nti amusasula musobola nkusobola kale ebintu ebyasinga okumalako okukola kyokka ngaomutima gwa maama kwekubeera nti byonna byabangawo nga ate yawuliranga nga bancunya awulira agamba mwana ono bino ebizibu bimutuukiddeko nga bamubanjanga n'okuwulira mpulira kale kwegamba byebyo naye nga mu byonna twebaza Mukama Katonda kubanga byaggwa ekibulu kiri oku Easter Monday ku jogies nga twekulise nga tujaguza okufuna ekyapa kyaffe tugenda kuba endongo Ssemadongo abaana b'ekapa ekyokukola bakimanyi kintu kigenda kubeera kyamaanyi nnyo ente embuzi n'embizi Chusi gye yatuwadde byonna bigenda kubaayo naye nga kaka iri gwakalaba mulumbe nga tuwerekera maama nali wali mu byange nawulira mboozi saabimanya tegakutuukako saabimanya nange nawulira boogera byogere nange bantu kibasobola osonyiwa bano mu lo basonyiye tenatuuka mu mbeera esonyiwa omuntu yenna eyankinyiza mu kintu kino sinakifuna okiwadde ebbanga kyokusonyiwa oba tolisonyiwa kiyinza obutabaawo mirembe n'emirembe amiina kisobola obutabaawo tojja kusonyiwa kinoonya mu mutima kikyaganye naye oba oliawo tomanya osanga Mukama ali mbeera nga nkyogeza mbeera bwenti olumya kwena wamaanyi
buli muntu akimbuuza akamanyuka ddala oba just okayisa ku buli muntu akimbuuza mugamba bugambi nti nno tusabira busabizi kikutuukeko omanye embeera gye nali mpitamu kyo kyokka kye ŋŋamba abantu. Wazuulako ku mannya agaali emabega wa kino agasinga era gwomanyi nogaha noba muyitako oyo making sure nti ne driver tukyuse kuba eddala ogyeko fifi kuba ye tumumanyi kuba fifi ye tumumanyi kubalala mwabalabanga era bakubanga emundu naye ngaakimanyi nti n'amasasi atekosa ga bulimba mwabalabanga era mbamanyi era mbasanga abamu mbasekera abalala bansanga oli bakusanga yatandika emboozi muganda wange kulika ebintu byansobera nenoonya webitandikira newabula naye nga alimba obalaba nga alimba kubanga wabawo olubeera mu kaseera akazibu ngaoyagalayo wakiri ekigambo kya munywanyiwo wakiri ekigambo bugambo ng'osobola okuzibirizaako olunaku nonoonyayoko ogumuntu ali ku saidi yo n'ogamba nti wakiri wenawulira ku kigambo kye nazibirizaawo olunaku waliwo abasalawo okusirika naye nga kyasirikidde nze mu mutima gwange ate nkimanye nga no ebityo naye sijja kweyambisa mbeera eno kujajinga bantu wabula nze nagijje mbujja kyakuyiga era mukama nkwebaza olw'embeera eno gye nayiseemu nti enjigiriza bingi nnyo ngenda kubeera omusajja ow'amaanyi emmekete kuba nange kati nina emboozi ey'okunyumya nyongera okubalamusaako n'okubeebaza ndiwo ku lwa kisa kyammwe n'amaanyi gammwe olunaku lwe mulikeera ne munvaamu nange bwe nti bwendikwataawo nempitaawo embeera yonna yonna obuwanguzi bubaddemu ekigambo kyammwe ekyo kyo siyinza kukirumamu mubaddemu ekigambo kyammwe mikwano gyange mwebale nnyo mwebali eddala namwe n'abatambudde nange nga muli ku luuyi lwange nga mukimanyidde ddala wase yange mumanyi sonabye nikyasobola okukola nekyatasobola mwebale nnyo mwebali eddala baganda bange ekivulu kimwansabye tukole nakikkiriza tugenda kukikola bategekedde bulungi nnyo mujjenge ennaku mujje ku Easter Monday tugenda kubeera ku jodies sigenda kutimba sigenda kuba baana sina kyengenda kukola neki wabula nkakasa bukakasa nti mujja kujjula birimu nno ku bintu ebirumu abantu ebyo nze beebuuza nti akasajja abayimbi 15 wobateeka abantu bofuna nze nzijawo obwomu bwe nti ebyo mwabiraba ku gundi gyowedde wabadde ku makuta temwabiraba nze bwebityo bibiri amaanyi agange simeemanyi kula bantu bange be basiima omulimu gwange gwenkola ate era ne balyoka bajja mu bintu byaffe kwano gyange mujje ne muganda wange Mbazira Tone ayinayo ekivulu nga ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano akolera mu Kyengero omwo naye nawulidda ngamba nti agenda kukyusamu ku venue tanaba kugitugamba naye nga ekivulu kyo kiryo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano tujje tumuwagire muganda waffe kubanga naye atambulira ku mulamwa mutuufu.